Yes. 7 days. No. Etekateeka tugirabye amaanyi abayimbi bayise rehearsals amaanyi. Yes. Kiri kiti ebbugu muliri litya. Wano oliwulira ndowooza we tuli n'akatuuyo kaako kaze. Buli kimu kitambudde bulungi, rehearsals tuzitwalaganyiza for some time. Bandi kyekyo badansa buli kimu kiri okay. Yeah, just fe tulize kati lunaku. Abayimbi bangi bazo kwa rehearsal now. Yeah. Of course. Industry weyongedde owulira otyo kubanga naye honestly nze nganze abayimbi bambeeredde nga webbanga lyonna sirina concert we nalaakingako muntu yenna kumbeererawo nga beeyiwawo newewala eyo mu byalo emitiyana wawa ngera oba oliawo nga bantu bavuge emmotoka zaabwe nga bajja bambeererawo bambi era mbeebaza sinza kulimba buli omu aba n'ensonga ze by the way buli omu aba n'ensonga ye ate ezimu ziba na nafugo gyolowooza nti si amaanyi ku muntu omulala bajja yeija abakwagalako so I can't really tell but mbeebaza abayimbi bonna bambeereddewo tukyalinawo entinitini but emanyi tugenda closinga soon because ready to selinze emmeezi ezimala tekabulawo buli bwobanga oyagala ekirungi nga gwe omuntu you're used to good things, you want the best for your fans, for yourself, for the industry, pressure kinds of bow because of oyagala kino kiveyo bulungi, stage ebe yamanyi, sound ebe yamanyi, buli kimu kyo perfect. Lwaki ekingana okukola rehearsals? I mean, without rehearsals, there's no concert. Olina okukola ky'olina okukola. Bajje beerabireko sitera kubyogerera bigenda bbaayo naye buli ajja akimanyi nti kiba kyekimu ne babeera balabyeko kigenda kuba kyanjawulo nnyo kubanga by the way enteekateeka zaffe wekituuka ku audiences buli audience twagitegekedde tulina ab'embuto we batuula tulina kuba nze mu audience zange ndeeta abantu bonna nedda wabaayo of course abantu nga beetise concerts nyingi zenkoze ngera mubamu abalina abaana mulimu abakyala abalina embuto mulimu ab'obulemu so tabawa we bagenda kubanga babeera special kiba si kirungi naye ffe twabategekedde ewaabwe era bajja kuba balaga nti kati gwe wano ogenda okutuula abaana abato the place is big enough twakoze pulaani yaffe era already erina ku mpapula tugirina yes Bushington ajja kuba abayisaamu actually kwekyo yeah. Right now, all this sense of price tags. Concert yange ku byonna byezze nkola nga concert tentoolangako ze kunze ezennyongerako nnyo nno ddala. I mean, ebiseera ebisinga oba tomanyi bawagizi b'olina oba tomanyi abantu bakwagala kyenkanawa because tuyimba noyimba naye okuŋŋaanya abantu ne babeera wamu mu kifo kimu ne bakuwagira ne musanyuka manyi bintu bino tubanga family tibafaani nze ne bafaani bange we are family tuli awa because omuntu akubirawo omubiri gy'otaba naye we mubanga mufunye ka chance ne mugatheringa wamu ne musanyuka ne mulya nga muli in the same place abantu bakola n'emikwano nze na team Spice Diana boda ne team Spice Diana official abaana bafuse ba mikwano beewadde emirimu kubanga beegatta team Spice Diana ti Spice yabakola ki yabagatta so kati enkwatagana eyo nze kunze kyekisinga byonna yeah. In terms of price tag, eriwa kisinziira eriyo atakyagala nga yajja kikomyawo nga ye tekali kuye takiraba nnyo kisinziira ku strategy y'omuyimbi ne management ye mu kyemwagala kyemujja setting kubanga at the end of the day it's your music it's you and that's buli kimu kiri just for you kati wogamba nti nze njagala kuyimbira sente wezi tewali agenda kugaana era akwagala ajja kujja so that's about you and your management. Buli omu wadde mbokogera kyayagala we are in a free world ne bwongamba ndi wa mutwalo like I mean it's a free world era ajja kukuba miggo kubanga that's your opinion. Kinange gye kyonona mu brand yo nga gyokoleredde ya Spice oyoganga omuntu gwe twanga Spice ayabafaawo ku Range Rover nedda mukwano. No, I don't think there's a problem with that.
waliwo ongoing debate egenda okujja endongo ku mutwalo ng'ekivulo esookerako kya mitwalo ebiri nga gwe omuyimbi ekintu kino kirowoozaako ki? I think si kibi bwe kiba nga kitutwala mu maaso manyi byonna mu bulamu wabaawo enkulaakulana abaawo kweyongerako bulemu like akola kweyongerako si kudda wansi so bwe kiba nga it's for the good of us ne bafaani baffe bawakisinga si kibi. Yeah. About the concert, take a cent in your concert season. That's true. Yeah. Emisolo si kibi ng'omuntu yenna mu nsi yo olina okuwa emisolo kasajja bange emisolo gino gigenda kubanga normally emisolo bagitwala kututereereza bintu biba biganye kati nga mu sekita yaffe ya music nti batujjako omusolo babaako ebatereeza mu sector yaffe so I wouldn't have a problem with that if tugenda kuba tukulaakulana. Ase twagikwasiza Washington. Mr. Bush, yes. Ali production manager wange soko jo wantu abulire set up na buli kimu bwe kiyimiridde yamanye ebisinga with the stage and kiyimiridde kitya ku lunaku lwa 13. Kiyimiridde bulungi nnyo. Kiyimiridde bulungi nnyo. Batwalabye ng'abantu abaana babanyigiriza nina set up enjawulo eri abaana abakazi ab'embuto abanyigiriza baani. No, yeah, for the first time ever I think twatudde ne management ya Spice ne tukitegeka ebivulu byonna e Bulaaya abantu abo abali vulnerable babeera ne weba ku airport yaffe waliwo omulema waayita omukazi w'olubuto omukadde so bafaani ba Spice bacrossinga across generations nene so twakoze area eyabo abantu abali vulnerable nga batuula abakazi b'embuto abalema saagala gamba abaana abato cause we don't want to read baana abato nnyo mu show kubanga mwalaba ebyali ku Freedom City naye abantu abwe nga kwegamba yetaaga special care twabakoledde ekifo kumpi ne VIP ate ekirungi kyawo wali VIP naye ate basasula ssente za ordinary okitegeera ne security weeri ne entry yaabwe era bayita mulyango gwa VIP waliwo ababa asharinga paka we batuula saawa 2 zennyini saawa 2 zennyini Spice ajja kubeera ku stage okitegeera because everyone is coming to see Spice Dana so si kirungi era nsiba nkyogera si kirungi kubiisa abantu usually omuyimbi ajja saa 6 nga bafaani bakooye ebintu byonoonese sound abayimbi gye bakoma okubeera okwo ku stage ebintu bingi ebifa okitegeera ati sijja kukweka tulinako ennugu nnyingi oli asamba microphone ono nakola ki ono mumukubi obucupa ebintu ne byonooneka ng'omugole tanakola ki ate ne stage yanjawulo nnyo waaki omuyimbi omulala asooka ogiteeka ku Snapchat oba ku Instagram nga omugole tanakola ki so twakisazeewo Spice yaggulawo show ye then bakwano be balonze okumwerekerako bajja kuyimba ng'amaze set ye esooka oba ey'okubiri oba ey'okusatu waziri set 3 so ku saa 2 zennyini buli muntu ajja kushowa Spice tolwawo ng'ogamba mbu omuyimbi agenda kujja ssaawa ki mumanyi production zange za budde oba mulimu abantu 5 oba 10 agenda ku stage ssaawa 2 zennyini. This is my second time. Seen a second time like Spice is like family tukoze ffenna sikolangako naye ku cricket oval naye nakola show eyali ku Freedom City so I know what she wants and she knows what to expect from me. That's why I'm trusting her show. Yataddemu ssente nnyingi nnyo wenze kugamba oyinza naye bapromota abamu aboogera simanyi omuyimbi kati kituuse ku level bwe abayimbi beetekeramu ssente because promoters don't want to invest enough money in their concert. Eno mbaga ya Spice so erina okubeera mbaga yennyini omuntu najja n'alaba this is Spice in depth so okukola naye kyangu kyovula nti asobola okumenya ewuwe n'agamba jangu okolere wano this is private okitegeera naye twamenyawo ne mugamba tukole studio ya rehearsal ziri 2 eya bandi wansi eno yabadde y'abazinyi naye just twajoyininze waggulu because mwadde mujja ate ne space nnene so manyi kyayagala manyi music we ne tiimu ye manyi kyesobola okukola nange amanyi kyensobola okukola so it's really a good combination sikiinako buzibu. Hey, yeah. Boss. How are you doing? All right.
Nenga concert ekuva. Amina. Kyakabi. Tugenda kuwandika Cafe Mystic. No promote kikoyeko nini. Afune wali kuba. Bana kiri kikyakafunga kwongera kulira. Nigomba tubuze. Omwaka katikati w'omwaka. Nenga concert kiriya. Wetegese. Ani abala sente. Esente. Ani azikwata. Ani kashiya. Cafe Mystic. Wote buchikoze. Mandela. Yireka nawe. Mystic kwi. Mystic is nange nkusinga okumanya ekifo kyo. Nsangule. Mystic kwi. Yenga kyobumanye noshirina kukola nabadde tuli ekiwaka nana wabana buli tebayinza butajja Tebo ya Medi yagiguze miliyoni 4 abalala bagula 3 bakitegedde nya kitundu aguze yatwala yagiguze nya kitundu era nabo si basirwa bakutaddemu kamera bakimanyi nti gwe mugagga lwakubeera tozibeeramu actually kanjogere nebino ebintu nga ndimabega wa kamera era njagala obigamba abantu byonna byonna ebintu byonna byetubaddeko nga bwolaba emmotoka Dana zaavuga byonna byoyo omukulu n'ennyimba za Dana zonna ono yaziwandika buli kimu yakikolako so ye bosi waffe leero tumubalaze darling sente mba njagala mpya kuva mu banka. This 2 million from Cafe Mystic. Yeah, the 2.5 is coming after tomorrow. Because I'm going to go to the next time. Kale sebo nakati twagala cash zone na naye kumesiga tubamanyi. Anti kakati Tubamanyi yo our family. So tukiriza deposit. Kyakabe. Katubwe ku kifaananyi bana imuje tukifaananyi wanino. After party to mind after party is in the concert. Yeah, bote bebitule. Passion juice, eh? Bella wali. Bella wali kuli passion. Don't look at something. Sente, jeno sina kwa sente pia mwaka. Thank you for buying the table, Cafe Mystic, the best restaurant. Pizza, juicy, katogo. Now wano pilao. Olusangi ya njogere chinde. Nebisinga okuuma Milano, Kampala wano Salaam Road, Machinde, Etebe Road, Seduku. Abala bana bakola bwe Chibuye. Thank you so much. See you on 13th Jan. Change right? Omugaggali sebo yogerako Cafe Mystic. yagikulira abantu bagambe omugagga bane baweta abasinga obulungi kubanga bosi waffe ye alonda cream ayagala bawala nga batoto balungi emmere yonna katogo pilawo lusangibwa deliveries lusangibwa ku Entebbe Road wazana najja nakumbi tuna ne washing bay gye mutula bajozaako buli akafuka njagala odangi bakipaaki Passion juice. Paisa. Kale yalizemu n'azikwasa bulungi. See you on 13th Jan, Cafe Mystic Restaurant. Inasoka nje mmere neyongere pizza. Twetegese ekisookera ddala njagala congratulating Spice Diana ne manager Roger, but
mostly actually Spice Diana kuba ye brand gye tupushinga ku concert. Mwebaza olw'okubeera omukazi njasa biggu, olw'okubeera nakyala atagenda, olw'okubeera staggal omutuufu gwe twogerako. This is an amazing day. I'm so happy for her era nkoola abawagizi mwenna. Rehearsal zigenze maaso, ensi yonna neetegefu okubeera nga tujja tuwagire Spice Diana ennaku zituuse. So I'm calling upon all of you mwenna abamanyi nti mpagira Pallaso, mpagira Music wa Uganda, mpagira ojje out oyimirire wamu ne Stargirl on January 13th. Yes, endonge kwa chairman. Rehearsal zigendera ddala maaso abayimbi banji, and we are here for her and she's been here for us and we can't wait to even be there for her more on the 13th of January.